Nze Zambali Blasi omukasa ennaku zino obubaka bwengabana nammwe mbujja mu kitabo ekitukuvu Bible. Leero ngenda kusoma ebigambo bino mwe njagala okujja obubaka bwengenda okubawa ku YouTube channel yange no ku Facebook n'awalala. N'ebirala osobola okuneebuuzaako ne twogeramu. Nkola ebintu bingi, nkola obwemusi, njogerako n'abantu n'ebirala bye tulina okukola ng'abantu. N'okusingira ddala nze neenyumiririza nnyo mu ekyo kyenfunye nga kirungi n'enkigabana n'omulala. Leero ngenda kwogera ku bigambo biri mu kitabo ky'ebikola by'abatume 3. Acts of Apostles chapter 3 from verse 1 to verse 10. Ebikola by'abatume 3 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lw'ekkumi. Leero kambisome ndyoke nzijemu kyenjagala okubuulira. Awo Petero ne Yokaana ne balinnya mu yeekaalu mu ssaawa ey'okusabiramu y'essaawa ey'omwenda. Waaliwo omuntu omulema okuva mu lubuto lwa nnyina gwe baali basitudde. Ono baamuteekanga bulijjo ku luggi lwa yeekaalu olwayitibwanga olulungi okusabanga ffeeza abayingira mu yeekaalu. Oyo bwe yalaba Petero ne Yokaana nga bagenda okuyingira mu yeekaalu n'asaba okuweebwa ffeeza. Petero awamu ne Yokaana ne bamwekkaliriza amaaso. Petero n'agamba, tutunuulire. N'abawulira ng'alowooza baliko kye bagenda okumuwa oba banaamuwa ekintu. Naye Petero n'agamba nti effeeza ne zaabu sibirina, naye kye nnina kye nkuwa mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi tambula. N'amukwata ku mukono ogwa ddyo n'amuyimusa. Amangu ago ebigere bye n'obukongovule ne bifuna amaanyi. N'agolokoka mangu n'ayimirira n'atambula, n'ayingira nabo mu yeekaalu ng'atambula ng'abuuka ng'atendereza Katonda. Abantu bonna ne bamulaba ng'atambula ng'atendereza Katonda. Ne bamutegeera nga yeewuuyo eyatuulanga ku luggi olulungi olwa yeekaalu okusabirizanga effeeza. Ne bawuniikirira nnyo n'okwewuunya olw'ekyo ekimukoleddwa. Leero awo njagala okujja obubaka wengenda okugabana nammwe. Petero ne Yokaana baatandika obuweereza bwabwe obujjudde amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Era waliwo omuntu eyazaalibwa nga mulema gwe mbagambye. Ye baamusitulanga busituzi ne bamuteeka awo ku luggi kusabiriza ffeeza. Kirowoozebwa nti ate abo abaamuleetanga awo okusabiriza be baali bamufunamu ennyo n'okusinga ye bwe yandifunyemu. Kubanga baamusitulanga ne bamuteeka awo era baamanyanga ssente z'akoze buli lunaku okuva mu bantu ne bazimuggyako ne bazitwala. Era omulema ono yatuuka akaseera n'akkiriza nti ekyokusabiriza kye kyokka ky'alina okukola mu bulamu bwe. Kubanga yali amanyi nti obulema ddala butonde. N'amanya nti obulamu bwe bwonna agenda kuba mulema talitambula. Leero njagala tugabane ku bino bye njagala njogere naawe era oyige. Ekisooka, waliwo abantu abakozesa obunafu bwaffe bo babeere bulungi. Ekyo kitegeere mu nsi muno. Abantu abasitulanga omulema nga bwe nkugambye be baasenganga okumufunamu so si mulema. Era njagala weegendereze mu bulamu bwo n'ebintu by'okola otandika okulondoola n'okugoberera. Baani abakozesa obunafu bwo bo babeere bulungi. Kubanga newankubadde twatondebwa naye buli muntu alina obunafu bwe. Buli muntu abulina. Era njagala nnyo ne weetunangamu n'omanya. What is your strength and what is your weakness? Waliwo awali amaanyi go, waliwo awali obunafu bwo. Kakati n'omanya nti bw'oba olina obunafu, what are your opportunities ezinaakuyamba okubaako w'otuuka? Yes, bw'oba olina strength, what are your threats z'olina okwewala? Because whenever there is strength, there has to be threats. Whenever there is weakness, there has to be opportunities. So, wherever there is a weakness, apply opportunities z'olina. Amaanyi bw'ogafuna manya nti waliwo threats ezijja. Weegendereza olwaliro kye njagadde olowooze ku ggwe. Waliwo abantu abakozesa obunafu bwo bo babeere bulungi. Ekyokubiri, waliwo embeera omuntu gy'abeeramu era n'akkiriza nti tajja kukyuka bulamu bwe bwonna n'emusibaawo. Nalowooza nti ye yakolimirwa ye bw'ati bwe yazaalibwa tajja kukyuka. Bakanda mugamba wandikoze kino wa. Bakanda mugamba wandikoze kino wa. Waliwo abantu abalina embeera bwe n'alowooza nti talikyuka. Era waliwo embeera gy'obeeramu ensi nekkiriza nti bw'otyo bw'oli. Ne batuuka n'okutuuma erinnya. Oyo mulema, naawe omulaba, oyo muzibe. So nga ate toli. Naye waliwo embeera gye wabeeramu n'ogikkiriza. Oyo malaaya, oyo mubbi, oyo musezi. N'ebirala bisinza kwogera ne malaaya. Naye nga gwe wali embeera ogikutuma. Toddanga kaawo ku kyano gati ogamba gundi waddanga. Ogamba gundi ng'embeera gwe wagyeteekamu. Leero njagala olowooze ku bunafu bwo oba obulema bwo. Kubanga waliwo abukozesa ye okubeera obulungi. Ositula amaaso go olabe okusukkuluma okusinga ku ekyo ky'oli ofuuka aw'amaanyi n'okusingawo. Kye njagadde okuwa. Lowooza ku bunafu bwo
olowooza okusinga ku bunafu bwo bwoli. Nolwekyo njagala okyusa embeera abantu gye bakumanyiddemu. Abantu batandika okwewuunya nti banna yoyo gundi. Abantu bawuniikirire nti yakyuka si oli gwe mwali mumanya atamiira n'akomayo. Yakyuka yali adde ekiro kati akomawo bukyali. Ng'abantu beebuuza. Njagala obeere wanjawulo Katonda gw'anaakozesa okukyusa abantu abalala. Zambaali bless you mukasa.